Mukwano gwange mulungi kwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno eyitibwa Mami eyakolamu tubeera tutunulira olugendo lw'omukyala alina kyali mu ggwanga lino naye ng'abeera atubulira okuva wa gye yatandikira mpaka wano nno watuuse olwo nno byatugamba naffe ne tusobola okubeera nga tetufunamu ate naffe tufuuke bamami abakolamu ab'enkya. Oli otya bannange oli bulungi? Kakati nze bampita Sharita mazima wanvu nga programu eno ebeera ku Delta TV buli lwamukaaga ssaawa zibeeremu mpaka 2 kwe nabeera yagisubiddwa osobola ogiraba ku YouTube Sharita Show. Abantu b'ebweru bannange mwebale kubeera nga mulaba programu eno, abantu b'e Dubai, abantu b'e Abu Dhabi, America, China, yonna gy'obeera ng'osinzira okola programu eno mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku olwaleero bannange ndi musanyufu kagamba kaŋŋambe ndi honored okukikkaatiriza naye nga ndi musanyufu nnyo okubeera nga ndi wano mu maka ga Bishop era ng'omukyala gwe ndi naye ye mukyala wa Bishop. Sigenda kubeera nga mwogerera bingi, ye mami waffe olunaku olwaleero. Bantu bangi badde nga batusindikira message tuleterekoko ku mami oyo tumulaba ayina engeri gy'atambulamu nolabira ddala a confident woman, ayina engeri gy'ali well groomed, ayina engeri gy'atuzaamu amaanyi. Mutuleetereko twogerekoko naye tumuleese naye nkubulire tubaye tetunnayogera bingi nze olwedde nange essuubi nerikola ki nerinziramu. Mami tusanyuse okulaba ku Delta TV nnyabo. Kale munnange nange nsanyuse okubalaba ennyabo bannange nze sagala kubuuza nga ntudde ku ntebe era dde nnyabo era dde munnange muli muti eyo bulungi maama sentanno maama gye tuli mwebale emirimu nnyabo emirimu tukola mami webale kulabika bulungi mukama yandabirira akulabiridde bulungi ndabiridde munnange amiina nammwe tusanyuse obbalaba naawe nno munnange muwala wange olabika bulungi mwebale kusiima ennyabo mwebale emirimu gyonna mwebale bannange okutuwa omwaganya guno okwogirako ne bannaffe omanyi bino ebyaloko dawuni tebibadde byangu kituufu naye munno bwakugjayo n'obaako ne banno bannange nange mbeebaza nno mwebale nnyo mwebalire ddala. Amiina nnyabo kati mami nze nkumanyi n'abakulaba bakumanyi naye tusaba otweyanjulire buto nga gwe bwe weemanyi nnyabo. Otyo nze bwe mwemanyi nze Faith Nakitende Kityoluwalira weddira Lugave. Abantu b'e Lugave baba b'amaanyi Katonda atubeera. Kakati nzaalibwa tata wange yafa Moses Luyima emyaka giwererako ddala ng'afudde kubanga nze yandeka ndi wa myaka 3. Mama wange gyali ye Julian Nakiganda ye mama wange. Nzaalibwa wano e Masuliita mu Kisuuna egombolola y'e Masuliita mu Wakiso district. Mu district ye Wakiso kituufu. Eyo no gye nva. Naye nga bwe nkugambye nti nze kyolaba kati olwaleero Katonda kituufu kuba nti wandikirabye olw'ebyo bye nayitamu. Kale nno nze nzisa nnyo ekitiibwa mu Katonda eyanfuula yabadde birthday yange. Happy birthday. Happy birthday mami yange. Myaka emeka? Myaka 5. Naye ng'oli mugumu oli wamu olabika bulungi. Munnange ati ebyo Yesu yabikola. Ebyo Katonda bw'omwesiga akuwangaaza akuwa kubanga ebintu bingi ebitufuula abakadde. Ennyabo. Stress y'emu ku byo n'ebintu by'oba weenyigiramu. Waliwo ebintu awo ng'okakaalukana nnyo nga weeraliikirira nnyo nga bikukandudde nnyo naye Katonda bw'oba omwesize waliwo ebintu ebimu byakuggyako nga kwegamba stress olinako ntonotono kuba olina gy'ogitwala. N'olw'ensonga eyo ekyo kyennyini kyendi naye nga bwe nkugambye nti bwe nazaalibwa ewaffe eyo taata wange yali musajja nga muyivu Dr. Mulamba naye mama wange ye nga kyala atasomye nnyo ng'abeera waka abeera waka. Kale nno n'olw'ensonga eyo taata wange yanzalira ku myaka nga mikulu ddala simanyi lwaki naye natuuka nga mukulu nga myaka 5 nze wendabikako olowooza baali bakwerabidde ndowooza anti yalina abantu bangi kakati nekibeera nti simanyi kyabaawo naye mama wange yanzalira taata wange
emyaka nga alina 5 kati nze nali mwana mwagalwa nnyo natuukira mu kiseera nga banjagala nnyo baali baagalayo ka bebi nga mwetaaga ne bafuna baby girl ne bafuna ate baby girl naye ekyennaku ku myaka 3 tata yalwala n'afa sigala babiri ne mwannyinaze naye ate mu bino ebyentalo bino oyo naye n'azikirira mu lutalo kati nze nembeera nga nasigala omu naye era nga bw'omanyi nti mama wange yaliwo abaana babiri after that waliwo abaana abalala biragena kaakati awo mu Kiziba primary school mwenasomera emirembe gyaffe ebya nasale sijjukira nakulaba nasale ku kyalo fe ng'ogenda mupi wano nga balina bwe bakukola omukono simanyi bagukolanga we bati simanyi oyisa omukono ne balaba nga okutte ku kutu ng'ogenda otandika naye nga gyandibadde myaka 6 omwana atandika P1 kituufu era kwe watandikira kati gino emyaka emirala ewaka nga mukolawo ki ubiro bwoba tozanye okulenja abaana abato yera olujja n'ogenda n'oyera olujja yoza ebintu n'ogenda n'oyoza ebintu jangu tuwaate nga mama alina bwakuyigiriza okuwaata abaana bato abo myaka egyo nga mama akuyigiriza okuwaata waba waata ettooke asooka n'akusalira n'asala ng'aleka yena akantu katono akati naawe n'okwata okameno ng'ogenda ojjako ako ke yalese ng'ogenda kivaamu n'oyiga okola ki okuwaata akati ebyo bye twakolanga waka kubanga nga n'ewaka toyinza gamba nti waliwo akatabo k'osoma waliwo kati waliwo wadde kubala buti kyokolo bukyebyo kuzannya buzannyi twabanga n'emizannyo mingi kuzannya buzannyi odduka kukola ki kwepena byo biti ebirala twabisanga mu ssomero okuwandika twakusanga mu ssomero ekimu twakisanga mu ssomero ate ng'era ekisinga nga tegyobireka nobudde awaka tewali waaka wa ssomero ne homework tebaatuwanga homework ng'ebintu byonna babikoze ku ssomero n'obimala nga budde awaka teri homework budde awaka okola mirimu yenkola eyali entuufu kubanga ennaku zino abaana bakomawo ne homework ng'ensawo nnene ng'eyo yenkola eyali entuufu ate nzinyanga kubiri twasoma ate twali bagezi nnyo twali bagezi nnyo kubanga bw'oyogera naye ndi mukyala musomesa twali bagezi kubanga twakolanga ebintu mu biseera byabyo naye kakati omwana n'awaka n'aleeta waaka kakati anayiga ddi okufumba anayiga ddi okwoza anayiga ddi okukola ki nga ajjudde waaka kituufu bulidde kati ekyaffe kyali kirungi kati no bwentyo Kiziba primary school olinayo tica gwojjukirayo ekiziba eyakwaniriza mu butenyo nnyinza okuba sijo walingawo omusajja tica nga bamuyita Mr. Kityo yasomesanga abaana bato naye yali musomesa mulungi nnyo abasigadde kugamba bakyukakyuka siina nnyo yankwatako nnyo gwenzijukira bwe nti mu primary yange siina nnyo gwenzijukirayo nnyo naye oyo omusomesa oyo yali musomesa musajja naye nga abaana bato naye nga mulungi nnyo nga mulungi ddala yali mulungi nnyo tewasomera paka P7 yanasomera paka P7 naye byange byali bizibu nnyo kubanga bwe ngayi taata wange yafa nina emyaka 3 okusoma kwange kwali kuzibu ate nga mama wange yali talina kintu kyakola ate nga nga talina nasuubi lyonna kakati ffe twatawana nnyo bw'osoma bw'otuula nasoma nnyo nga ntuula fiizi yazijjangawa byebeera byennyonnyola kuba fiizi yazijjangawa we nasookera okusoma okwo ate namala nenvaawo ne bantwala eyo wajjajja eyo bayitayo Kyanja ku saidi yene ku lw'e Masaka saidi z'Empijjawo bayitawo Kyanja kati nembeera ng'eyo ate namala ate ne bankomya batutambuzanga nnyo nze bantambuza nnyo naye waliwo taata omwe yayimirira mu 1976 n'agamba omwana ali luddawo omwana nenkomawo nanziza mu ssomero naye ate taata oyo mu 1979 ne bamutta gwali mu mulembe gw'Ameeri bamutta mulembe ogwo gulabika tegwali mwangu ne bamutta kati bwe bamutta nentuula olwo ng'otudde ku class ki nali maze ne P7 wali tokula supiidi ng'abaana bawali ekyo kyali kyannyambako nali sikula speed nali katono nnyo ate nga sikula speed kakati natuulawo awo omwaka nembeerawo naye nali nayagala nnyo okusoma naye kati mu 19 nga ntudde omwaka ngumazeeko waliwo baaba wange yabeeranga eyo nga ye mukyala mukulu wa ssomero ly'e Masuuliita bamuyitanga mukyala Konde akati omukyalo oyo nga wentera okuyita nga ngenda okusaba e Masuuliita ku kkanisa naye nga bwe nvaayo mpitirawo nendi ekyemisana nenzira yeeka naye omunangamba naye mwana gwe tosomera ddala lwaki tosoma kuba taata yali yafa nemugaa sente zaabula nangamba njagala oddeyo mu ssomero era ku Mande ddayo mu ssomero naye ng'amanya omwaka ngutudde ate guli ddayo mu P7 giddemu kati omukyalo oyo ye yannyamba naye ng'okudda mu P7 eyo nali nina okukola kuba yali mukyala musufumbo naye talina ssente
nga nina okuveeka ne tugenda ne tulima ne nsima muwogo ne tumusalasala ne mwanika yayina ndiizi kati nga nina okukola kalala ebyo byonna ng'obikola ssaawa mmeka anti kakati olwo ffe we twasomeranga ku mulembe ogwo Amini yali waali nga omulembe ogwo ku Lwokutaano nga tetusoma lwaki yali yakiteekawo anti lunaku lw'Abasiraamu yali yalufuula nga tetusoma Saturday akati nga ku Lwokutaano olwo nina okugenda n'ennima kakati nakyawa okusoma kubanga nga bankuba nga tebamanyi lwaki ntuuka leeti nga ate ensonga yo nga ntuufu kubanga mulimu walinga ojja tuuka tusa omusomesa n'agamba kuba ate bakuba mu bigere waliwo omusomesa yankuba mu bigere ne munyiigira nnyo yakuba mu bigere embooko nnyingi ng'otosobola kutambula naye otuuse leeti tamanyi lwaki otuuse leeti kale n'ebyo primary yange nze saajeyagaliramu yanyiiza nnyo kubanga ne mu kibiina nga batukuba nnyo waliwo omulembe gwe baakubanga okola mbaoyite nga bakuba ne pannamba waliwo akuba pannamba waliwo ajja n'akuba jeno kuvenga kakati P7 nga buli tica ajja kujja akube ate ku week nga mumaliriza ku Monday editica naye ayingirewo ate naye n'akuba baatukuba bannaye nakowa ekigambo kye bayita okukuba primary nze teyanyumirako katono emiggo gyokka gye nzijukirayo ate bagamba nti omwana olina omukuba mwatereere embeera eyo bw'ogireeta kweriwo kati kikyakola oba tekikola kwegamba kuli okukuba ate ko kwasukka in fact we batandikira okugamba nti kibalekerawo okuba nga abasomesa bakuba abaana ng'oli ayinza okuba omwana embooka 5 era ekyo kyali kibi nnyo olaba waliwo eyakubye omwana kibookemu omwana n'afiirawo kakati ate bano ab'ennaku zino bali delicate kakati n'olw'ensonga eyo primary yange bwete we yali naye neebaza Katonda embeera eyo nasobola okuyita era ne bansaba baabo yena ngamba nzijjuze nga ngenda kusoma busomesa kuva ku P7 ojjulizeewo busomesa ye ffe bwetyo twagendanga mu busomesa abasomesa ba primary bano abasomesa omusomesa owa primary ng'ova mu P7 n'ogenda ne bakutendeka emyaka 4 nga bwolaba omwana wa senior 4 n'okomawo n'osomesa mu primary ate nga bakutendeka okusomesa abaana bonna abeeno wansi wakati ne waggulu kakati bw'otuuka eno gw'olondawo kati nno nze natendekeka okusomesa abaana ba primary kwegamba olwavaawo n'ogenda wa Muleda Irene College era eyo bw'ogyogerako kati abantu tebagimanyi naye yali college nnungi nnyo nga y'abaana bawala bokka ennyabo yalinga eyo ndejje naye munnange bino ebyentalo byagyonoona bagenda kugezako gizaawo nga tebawera kakati yatwalibwa Ndejje University naye eyo gye nasomera emyaka gyange 4 naye wakuweereraawo oyo ebaaba oyo akati baaba oyo bwe tutambula bwe tutuuka bwe mba ntuuka mu mwaka gwe mmalako omwaka ogwokubiri olutalo awo ne waffe Masuli tanga lutalo kati nze nga siina gyenzira kubanga ewaffe wonna nga bagenda kati nga nsigala ku college nga nsigala mu mikono gya principal oyo akyaliwo bamuyita Joyce Kaddo omukyalo oyo Joyce Kaddo kati nsigala mu mikono gy'omukyalo oyo nga banaye ne bwe bawummula nze nsigala ku ssomero era ne bwe natuuka okubeera nti essomero kiri ennyinza okusomesaamu ye yanfunira essomero naye ng'era omukulu w'essomero eryo yamusaba abaana abawala 2 yali ayagala head girl yali ayagala n'omuwala asinga okola okubala wali kiriwa ku byombi asinga okola okubala kyovalaba bibalansinze bulungi akati asinga okola okubala nze gola nenva ewaffe eyo nengenda mu ssomero erimu eryali lisingira ddala mu masomero ga primary Gaza Junior School gye watandikira okusomesa ddala kale nno bwentyo era n'otandika okusomesezaawo mu maafi ate mu P7 bampa P7 ekisooka nali nkutegeera nnyo nga nkutegeera nnyo era nga sina nkenyera yonna nga manyi ekyokukola vector zonna radius pi r squared pi r squared diameter byonna ebyo kakati nembeera bwentyo kati bwenveeri nengenda mu Gaza Junior School nensomesaayo naye nga ndi mu Gaza Junior School ngenze nga grade 2 twayitibwanga ba grade 2 teachers grade 2 kitegeeza ki mami gwe mutendera ogusookerwako gwe buba busomesa kati nga fe abasomesa nga omusomesa owa primary bakutendeka ofulumira ku grade eyo grade 2 ennyabo naye ng'omusomesa osobola ogenda nga weeyongerako nga bateekawo amadaala oddayo n'osoma akati nze nno bwentyo bwe natandika nga nina okuddayo nsome grade 3 nga nina okuddayo nsome grade 5 ova mu bwavu obuyitirivu obusufu olina olugoye lumu
kubanga ekyo kyennali oyina olugoye lumu oyina akagato obugato babuyita za masanda nga babuyita daloni babuyitanga daloni bwe butibwa amasanda kyokka akakutuka okataddemu neki okatungisiza n'obuso mpulira oli akujjayo akutwala waggulu nnyo kubanga nga nsomesa abaana b'abaminisita okuba kafaananyi ako ng'ate tebalina na uniform kubanga ennaku zino kakati waliwo uniform obasangamu papu naye lulinga omwana ayambadde ogamba oba alagawo ng'asinga ggwe ne tica tebakuyisanga mu maaso kakati ekyanyamba bandibadde bagampisaako kyensomesa nali nkitegeera kituufu ekyo kyokka kyantaasa naye ne sitaafu yennyini gy'oguddemu nga buli mukola abantu bambala engoye empya lwaki wakola upgrade ebiseera bisinga abakyala oba bamami abamu kasita atuuka ku mulimu gwe n'amanya nti kati ngenda kufuna omusaala agamba ekyo nkitadde sigenda kweyongera ku ki ekyakuleetera mbeera ki eyakuleetera okujja ngaokola yandeetera okukola za upgrade ekisooka nga bwe gambye kwezuula namanya nti nagenda mu busomesa si kubanga amagezi saayina embeera yantwalayo kakati ate nze neegombanga nnyo abantu abasomye kati neŋŋamba nyinza okufa ng'omusomesa wa primary naye nga nina digiri kati ekyo kyansindikanga okola digiri eyo wewaawo nali mpise nga siwangu nnyo naddala mu kubala nga siryamu naye lumu nalabako omukyalo omu nga maze okulokoka waliwo omukyalo omu bamuyita Dr. Kakola kubala batutiisanga nnyo okola digiri y'okubala nga balowooza nti abakyala bw'okola digiri y'okubala obanga wayeeza kubuukako nga bagamba balina permanent head damage naddala ku mukazi naye bwe nalaba omukyalo oyo dokita nenziramu amaanyi era nagendayo nemugamba nyabo nandyagadde okukola digiri eno naye nga ndi ku grade 3 nagamba kati omanyi kyo gyesooka olwa background yesooka okole grade 5 then you can go back nengenda ekyambogo nkola grade 5 kati nengenda Makerere nekola digiri yange esooka bwe ntyo naye nayina kyenali nayina ekiruliwa nagamba siri kyendi abakyala abangi alowooza ali ekyo talina nakyasobola kikolera atunulira balala akati agwamu amaanyi nze nakisobola tya naye nakozesa omusaala gwange ate nga bwe nkugambye ku grade 3 waliwo ekyabaawo nga ndi grade 3 mu 1987 nalokoka naye mu 1989 enfumbiro kakati nenfumbira omwami omu wamusinkana wayi ono omwami yali mwawule naye ate nga yali akola mu bavubuka yali mu bavubuka ng'atwala obulabirizi buno n'obweruweru kubanga bwonna bwali buliwamu naye aleera teyansanga mu bavubuka teyansanga nga bwe ngaye ndi mugayaza junior school ate ndokose nalokoka 1987 kugamba natya nnyo olwokuba nabonaabona nnyo natya nnyo okukola ensobi y'okufuna omusajja agenda okumbonyaabonya paka ekyo nakitya neŋŋamba wakiri mbeererawo nesijja kubonaabona paka lwe ndifa n'ekirala nabonaabona nnyo ate nga mama wange yali mulamu neŋŋamba sigenda kuleeta mwana mu nsi wakubonaabona ng'ate ndi mulamu kati ebyo byombi naliseetanga neŋŋamba wakiri mbeera nzekka kakati n'olw'ensonga eyo nti nalisaba Katonda funira omwami atagenda kumbonyaabonya ndabye bingi naye ate nga siri mulokole kakati nalwawo ng'amulinda kakati naye ng'olinda gw'otamanyi gwe simanyi wali wandiise lisiti abantu fenna tuba ne lisiti akati lisiti okusooka luli nga sinalokoka nanjagala omusajja amanyi Katonda kuba nali muwala ayagala Katonda naye nga sinalokoka kati nga njagala omusajja amanyi Katonda saagala anywa mwenge saagala anywa sigala tekwali kweronda nnyo ate kweronda tebaliyo kubanga basingana obungi bw'okola lisiti nga bagamba yeronda nnyo alikawo omuntu naye okweronda kwange kwali kalekaleko amanyi Katonda ekyo kimu atanywa mwenge abasajja bangi nnyo tebanywa mwenge tokiraba atanywa sigala byali ebino nabijjamu kubanga byali byantama gye nayitiranga ndabye abanywi b'omwenge ndabye abanywi basigala nga bintamye saagala infact nga ne mama wange y'omu kubanywa omwenge nga bintu ebyo byantama akati nze neŋŋamba saagala nga Katonda alina okuba ku luuyi lwange kwebyo ebisatu ebyokusoma ennyo n'ebyobugaggaawo nga nkomaawo nali nze nkomaawo ne bwaba mwavu tujja kukola kakati ebyo akati ng'ebyo Katonda asobola okubissaamu ekitiibwa era yabissaamu ekitiibwa naye ekizibu kyali nti nga omusajja ono atya Katonda Mukama nga ndaga nti olwaleero agenda mu kanisa ekya tajja kuddayo
kati nangamba oyo gononye eyo gyoli taliyo nayise ng'olokoka ninako wano abanaabeerako katiro nga bakulina kumpimpi ojja kweroboza akati no bwentyo erokoka naye nga bwogambye nti ono namufuna ntya waliwo omukyala nga bwogambye empisa tuzifeeko go amazima musomero eryo abasomesa bwe batulaba ffenna tulina class era kubanga twali mu class buli mutya nagamba abono banaafumbirwa ani banakola batya akati nno naye nze bwendokoka ate katonda kubanga akussa ku level wadde oliwo bwoti naye okakana kakati lwe wagenda omulaba wayambala oti nayambala bulungi sikati yange ne blouse nga bikutte edda okay tebyankwatawo ebiti kubanga nalina sikati yange nga nungi west evaayo bulungi kitegeera because I had that west bulungi naye nga but I remember it was a light blue and a dark blue down by then nga tuclashinga nga tukombining tambulira ennaku zino tuli mu clash so kakati ekyo kyekyo nengenda era twagenda awo mu maka g'oyo omukyala mu maka gaabwe sitting room yaabwe then nentula naye then nampa interview omwami omwawule gwe wamulaba walaba ki mu kaseera ako bwe namulaba okuwulira olwokuba bakugayo nti omuntu ono agenda kukulaba naye njagala nkuwulire bwe namulaba there is a way you put on etansikiriza no yajja yambadde kooti and this coat yali checked but namulaba nga yambadde byange naye ngaomulaba is a smart guy but nze ndowooza alina kyeyagenderera kuba ne interview ye it's like ndowooza yagendera to appear in his lowest oleke gendera liri lyeyezde alaba oba onaamwagala nga bwali era kyeyakola nanyinyonyola ebyobwawule byabwe nanyinyonyola abo baavu yanyinyonyola everything nekira nazuula am I ready for marriage kubanga abantu walina emyaka emeka mu kaseera ako nalina emyaka mu kaseera ako emyaka 24 which was okay. Naye abantu babeera ekyo nga tali ready for marriage era ne particular husband nga si yojo so kakati bwetyo kutumala interview eyo he went back and kept quiet wasigala olowooza ki akati kafika wali okuba sokoleke manya nze baŋŋamba expect tyasobola okukulaba ate n'amala ne yeeyongerayo so naye wagenda bugenzi sakiteekako sakiteekako ekino myaka teteeka nze nalina twapia decent but ngate ndabise nti bulungi kakati ye baali bamaze mumunyinyonnyola kakati gundi zaite zaali waggulu nnyo nalina naye olwokuba nali ndokose nasaba mukama nengamba ono bwaba ye mwami wange bwaba si yeye nalina ebyokukola zegulanga nina ebyokukola nengamba kusoma nalina okusoma nga njja ebyokukola biyamba ki ng'olindirira bikuyamba notobeera mu birowoozo notobeera awo ng'olowooza kwona omwami otyo wena weddemu nze gwe bansangawo naye mba naye nali nindira omwami naye nze nga siri desperate ng'oli bize obulamu bwo bulina gye bugenda nina ebyokusoma era yalabikako nga ate nina okusoma nali nina okusoma omanyi ti nasoma ne HS nga njesomesa nze banaye nasoma nze golaba wano nasoma nasagala swaza katonda nasoma akati no bwetyo ebyomwami ebyo bwatyo naye eventually yawandiika ebbaluwa ffe emirembe egyo tebiringa bino ebya mukama akuntumye ebya mukama akuntumye tebyaliwo ng'emirembe egyo mubeera n'ababalera omuvubuka walaba omuwala ate ayita eno mu ttiimu nabagamba talumba direct aba yamulabye era obeeteeka okuba ng'omwagala naye tolumba direct kakati eno mu ttiimu kati bw'omala okuyita mu ttiimu wabeerawo akurepresentinga n'agenda yogera n'omuwala oyo obundi ono mulaba otya ttiimu eyo yayambanga ety ebiseera ebyo kakati ttiimu yayambanga bweti mwenna ebeebamanyiwo ttiimu eyo mwemmene ebeebeera akati nze gye nalokokeranga egayaza nga benkuŋŋana nabo bamanyi akati naye gye yalokokeranga eno akati nga ttiimu ezo wafunakayo ava eno n'agenda mu ttiimu eri n'abuuza abakulu n'abagamba omuwala oyo ali atya kakati kubanga ffe mu kulokoka tubeera tutambulira mu musana weenenya bino weenenya biri kati baba bakutunuulire munange ng'ampandikira bbaluwa ate nga naye ebbaluwa
ogenda era n'ofunayo mu baana b'okuŋŋaana nabo omukyalo omukulu ow'obuvunaanyizibwa n'akuyamba ojjidda totuula wali kati oba yani yamuwandiikira simanyi kubanga ffe kati gwe bakuwandiikira akabaluwa ffe ennaku zino oba olindirira akasimu okatubuulira akasimu tekavuga ekeerookinga nogasimu naye ffe yabanga bbaluwa era ng'ejja kutuukako kakati ne tutuula naawe n'ogiddamu kakati bwe mumaliriza ne bitandika okutambula asooka n'akutwalamu abo abooluganda abeera ebisaidi bagamba ne bakuwayo ka interview kawe bwotyo ne mutambula ngeri ebyabasengange nga bwe bitambula bulungi nnyo naye nga musobola osisinkana ne muteesa ku kye muteesezaako oba kino mukikoze mutya bwe bityo bwe byanga tweyanziza nnyo nyabo ekitundu kyaffe ekisooka bwe kitoba kiwedde nedda tugenda bugenzi mu mulango tukyagenda maaso ne programu njagala okulaba ebigambo omulabirizi yateeka mu bbaluwa ng'amusiimye babireka byali birungi katugende bulango kyali kulaba programu yaffe ya mami eyakolamu okikomawo tugenda kumaliriza olugendo n'omukyala Faith